Mu love story ya Lilian wetwakomye jjo nga ku ssomero babadde banyumya ne boogera ku malamu akatundu ako wakyaba enku nti wabeerawo emizimu. Bw'oba ojjukira awo twakomye olunaku lwa jjo. Njagala kujjukiza this is a love story, but like I told you in the beginning nti ejja sooka etuyise mu kukula awaka. Njagala okuba akafaananyi omwana ali mu P6 okubanga alabirira abantu abawera 8 awaka. Obulamu bw'omwana ow'obuwala myaka kannemena kwogera myaka but primary 6 ng'alabirira famire ey'abantu 8 okuva mu kulya kwoza na byonna ebyawaka. Mu baana mulimu ow'emyezi, actually mulimu ab'emyezi something abataweza mwaka abaana 2. Nkwanirizaako omusho eyaleero. Webale okubeera ekitundu ku famire eno. I like the way you react. I like the way you react, the way you respond. But wagezezaako trying out a video nga love story ng'omuntu tumulabako ndaba muli receptive about the idea. Don't shy away from sharing your story. Please tell your story. Tell your story. It will tekijja kukola makulu ng'ogyesigalizza. Bring it out, say it out, share it to the world to inspire for others to get lessons from your story. And I know you will be happy looking back and you wonder that, is this my story? Did I really survive? Did I really make it today? Obeere n'ensonga okusanyukira obulamu bwo, okusanyukira okutobako n'okwebaza Katonda nti ddala akubeereddewo. Nze Sozimo njala kutegeeza nti tuze n'ekitundu ekyokubiri love story eno we tunaatuuka okulya kubanga the title is King. Nange kanzijukire erinnya bannange ate. Title ya video oba ya love story eno egamba King, omulenzi eyanziza ku 0, obukadde 10 ne poloti 100. Wawuliddeko ku muntu gwe bayita King mu love story mu story eno mu kitundu ekisoose? No. Ne mu kitundu ekyokubiri olabika oyinza obutawulira n'endowooza mwali. King, omulenzi eyanziza ku 0, obukadde 10 ne poloti 100. Love story gye twogerako njagala ogibale between 2015 and 2022. I repeat, this story is between 2015 and 2022, which is this year. Kakati tandika okuba akafaananyi omuwala bw'abanga mu 2015 bano ekiringa ekitakkiriza kasozi omuwala okubanga 2015 yali mu P6 nga tuwulira story ye bweti bannange ate ekyo ndowooza kye saalowozeza. 2015 in primary 6, then 2022 oba wetuwunzikira story mu bbanga ery'emyaka 5 kubala 2015 2016 17 21 emyaka giringa 7 nedo story ate ya myaka giringa 7. Mu myaka 7 okubanga tuwuliramu omuwala owa P6, mu myaka 7 okubanga tuwulira omuwala owa P6 ngabbiwa sente ezisukka mu bukadde 10 ne poloti. Does it make sense? But we're going to find out. How did that happen? Nkwanirizaako era nkusaba onzikirize mu buwombeefu bw'ekitalo tugende mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Kati ngamba kaawo munnange nyamugamba naye omanyi ogenda kumperekerako ewaka ku ssaawa 6 ngamba bana inaafuluma ntya mamange tebamugambe. Namugamba gwe tofaayo ojja kumperekerako nnaku nga 2 ngende nfumbe ate jjukira naawe mba nkuwaako
jjukira naye ng'abeera ku ssomero. Nemugamba nange mba nkuwaako nno ekyemisana kibaleemu oba ofunamu. Nagamba okay. Mukulusozi nga tugenda. Tutuuka ewaka ebijjanjalo kiba kyayidde edda wali wamma nga ntekamu akatungulu, munnyu, kabutto, nga nkalanga awo mangu mangu, kawunga wali nga tulya. Kati mba nsena emmere nga mbega akawunga kange sayizi yange gye ndya nga nteeka ku sowaani yange nga mbega n'ez'abaana bonna nga mbateerako. Kati akaana akamu kuba n'abaana bano abataano nga kakulukulumu kagenda kakulirira nako nga kagaana okulya nga nkabuuza mukulu, lwaki tolya? Nga kaŋŋamba nja kulya. Lwaki tolya? Nja kulya nga ffe tulya emmere yaffe n'omuwala nga wamma tweddirayo ku ssomero. Nkomawo olweggulo nsaatuuka. Nsanga omwana omulenzi omukulu ali mu luggya. Waffe tulina pasikala mu luggya lwaffe lunene ddala. Nsaatuuka n'obutabo bwange olwo mbukwatidde mu kaveera kano aka bbulaaka. Ng'alyoka anjokya oluyi sinnaba nnaakakyama bwe nti ewaka. Nga mubuuza oluyi onjokyeza lwaki? Nga ŋŋamba ojja kukimanya. Mba nkyatunula bwe nti wali ku kabalaza ng'oli akutte omuggo omunene we guti olwamuddako oyo. Ngamba buuza ye banange oba leero nazizza gwaki? Nga bakuba nze. Ngamba gamba okay munkubye tewali buzibu. Ngamba gamba naye munkubye. Naye taata bw'ajja kati nga bwe najjanga nga nkola ensobi nga bankuba taata nga naye bw'ajja ate ne baloopa ate taata naye n'ankuba. Ne mbagamba bannange munkubye kiwedde naye taata bw'ajja temukola ki temundoopa naye omwana oyo mumulaba namuwadde emmere ng'era bulijjo we muwa. Nze mukwano gwange tasobola leeta muntu n'omulyako emmere ng'atunula. Gwe omujje ku ssomero ate muwadde ku mmere yange tetukkuse nakukkuta. Sigamba nti neewadde kingi mummanyi nze wano. Ng'abaana bagamba tujja kukuba paka lw'onoddamu otegeera. Bagamba okay tewali buzibu taata ng'ajja nga naye akuba. Olwo nga luggwa ekyo nga nakyeteekamu teri kitaggwa. Nga manya kati ngalamidde naye era nja mmala nkole ki? Nveewo. Ekyo nga nkyeteekamu nga nsoma mbeerawo nga nsoma. Kati lumu mba nva mu nku. Mba ngenda mu nku nga tugenda Kirindi. Ng'abavubuka tubasanga awo mu ka station nga omanyi abaana b'omu kyalo. Tebatuwerekeddeeko awo. Muganda nga omukulu talabye. Tagenze tagambyeko kwono munne. Nonno oli agenze n'abasajja. Bagenze era mu kibira n'abasajja. Nga tebanswama. Komyewo n'olusekese lw'enku. Enku zimmenya. Nkooye. Siridde kya misana. Mba naakateekawo nali sinaba na kuziteekawo. Nga bo balina moto yaabwe. Anindira wali ku mulyango n'omuggo ng'aguwuba ati. Ne mmanya kati wano. Ndi wa miggo naye oba nakoze eki? Mba naakateekawo bwe nti enku. Oli ng'asooka njokya oluyi. Mukulusozi ze bankubanga muno mumba muno nga sannakwasama. Omanyi okwasama. Okuteekayo oba nkugabe oba ekyokulya oba okwayuuya. Nga mpulira sisobola. Nga mbeerawo nguma. Ng'omwana asooka nkuba awo oluyanjo ky'oluyi ndina enjala. Nva mu nku nkooye. Ng'oli ayimirira wali ku mulyango. Kati oli aba ayimiridde ku mulyango ono ankubye oluyi nziruka bwe nti. Ono muyitako akutte omuggo nnyingira mu nnyumba laba we neekoona ku kitanda. Ekitanda kyange kyali ku mulyango. Evviivi ne linuuka. Ono wakibooko alaba muyiseeko akyuka bw'atyo okunzirira okunkuba. Nayingidde dda mu nnyumba evviivi linuuse ng'asooka mugamba lindako okunkuba. Evviivi linuuse ng'agamba osaaga. Obeera otya n'abalenzi nga bw'obeera nabo nga basooka nga banzirako nga bankuba kati oli omulenzi we yajja ng'ayagala kunkuba n'ansika ate yasika kugulu kwenkoze eki kwentomedde ku kitanda. Wamma ne kunuukira ddala. Ne ngamba bannange nfudde ne bakuba ne bagamba mumaze.
Nembaga kati mumanyi munkubye naye munsaasire tata waakomawo temumugamba kati baba bankubamu eyo period kana akaana akalenzi akaddirira ono omukulu oba kaleeta mulaawo oba kyali ki oba gwali oba yali bino bayita batya oluku nga balwalubuluzaamu nawulira ekintu kinkuba wano ku bbeere ngenda okuwulira ng'ekintu kiri munda nga kisaanuka nga bw'onoosaanusa ayisi ne mpulira ng'omubiri gusaanuuse kumbe nga nkubye ebbeere kugulu kuzimbye ebbeere lizimbye mba naye nga mpulira nfa nembeera mu nnyumba nga mpooca kati kwolwo lwe bankuba tebaagambirawo taata baamugamba naye oba taata yasirika busirisi wayita ennaku ezo 2 tugenda no mu mmooko olwo maze oyingira P7 kati ndi mu P7 kati tuyingidde mmooko taata ng'ajja nga ŋŋamba nga ennaku 2 nga ziyitawo ennaku 2 we zaayitawo tandabako tafaayo nga yayina mmoto wajja waba akomyewo era omuwulire eri nti emmotoka ezze anti yalinako ku kyalo ku mmotoka omuwulire nti emmotoka egye najja n'ateekako tooki ye n'amulisamulisa abaana be n'ababikka n'agenda neyebaka kati mbeerawo n'ekigere kyange empooca kati nga waliwo omuvubuka yali manju waffe ng'atandise okuŋŋambagambako kati omuvubuka nnaku 2 ndowooza tandabako ng'agamba neeri ono omwana yazeewa kumbe mwendinze mu nnyumba mwenfeeseza kakati munnange omuvubuka aba ayitaayita nga bayitiranga ddala awo mu luggya lwaffe ng'ajja ku ddinisa nga nali nsulanga ku ddinisa ng'ajja nga mbuuza owa kiki namugamba munaye namenyeko ki okugulu kwanuuka ngamba okay ngenda kutwalibwa jjajjange akukwatemu konze okay omwami yamanyi ng'era omulenzi alwanirira girlfriend ng'era ayagala ekintu kye munange kati omwami taata bwe yamanya ebyo kye yakola nga atandika oleeteranga abaana ekyemisana amanyi sisobola kusituka mu buli naye tambuuziza nako nti kiki tebakutwale mu ddwaliro nze ate nze mu ddwaliro nze saagendako mu ddwaliro bino okulwala totawaana ye nga wali kigagi nnywa beera oba olwadde otya n'ababenga kye banywa ababenga waaba asinze nti yatuula mu maaso kuwolwo mu mmotoka kugambe yatuula mu maaso kuwolwo nga nsirika omwana nga ntwale wa jjajjaawe nga jjajjaawe ankwatamu mu kigere ebiseera ebyo loobu yali wa nnusu 2 buno tuloobu tuno twalinga otutono ng'omulenzi agula loobu nga bankwata mu bbeere nga balaba ebbeere nga balinyiganyiga oloobu ng'amaanyi nga mpulira obulamu bukola ki bukomawo ekigere nga bakinyiga ekigere bwe baakinyiga kati tugenda mu mmooko tutuuka mu mmooko nnaku 2 ziyiseewo nfuluma taata atudde eri kabalazake nfuluma ebweru nzijja mpenyera nkutta olwo omuggo ndi ku muggo nga mbuuza gwe weekoza biki nze tokimanyi nti bankubye nga ngambe gye mizanyo gyamwe gye mubeera nga muzanyazanya taata waffe baali bamutya ku kyalo nga musajja mukambwe egyo emizanyo gyamwe gye mubeera nga muzanyazanya egyo tonaba nze okay ngamba sula eri omuggo mangu ngamba taata nsaasira kati awo waliwo neiba nga ngamba ng'amugamba naawe omwana muleke omwana bamumenya ekigere kimuluma ekyo tumulaba ng'azimbye kati nga ngamba kugambye sula omuggo nga nteeka wansi omuggo gwange mba naakaguteekawo nga ngwa nga ngamba okay like si byakwekoza kwata omuggo gwo ogenda ku ssomero nkwata omuggo gwange nga ngenda tumaliriza mmooko tutandika PLE ati wano tuba tetunaba kutandika PLE tebanaana kumenya kigere ng'omwana omulenzi addirira owookubiri aba waakusatu abalenzi abo baali mu class ki
omulenzi omu yali yakajoininga senior 2 omukulu owokubiri nga joininga senior 1 addako ng'ali mu P5 bwatyo. Nowa P5 nga kuba kwali owa P5 bonna nga bankuba ne baby ne muno omuto omuto nga bonna bakuba nze nga sifaayo akati munnange nenga bomala n'obafumbira n'olabira ne bali abawere ab'emyezi sozi nze omutima gwennina kati kankubuulire omutima gwennina natuukako ekiseera nembeera ewaka ndi mwana muwala ndwala piriyodi nkozesa biwero nga soogera na muntu waka nga nakoowa sozi nga nabakoowa bali abaana kubanga buli kye nali nga njogera olwo luyi kutama buli kye nali njogera olwo luyi kutama nengamba kati kambeesaleko sozi nga soogera na mwana oba omunyu sigulaba ng'enva nzifumba nenziteeka wali oba sabbuuni simulaba ebintu ngenda byolezawo ne yunifoomu yange n'ebiwero byange mazzi makalu nga mpulira ndi mukoowu nga sikyayogera nabo nembeerawo paka ebandope watata ne bagamba nti oyo agenda tuwa obutwa tayogera naffe talina kyakola awuuna buwunyi banaye nga mpulira ndi mukoowu busozi omanyi okuguma ng'omukazi omufumbo obudde nga tolina wa Luganda ku sayidi ya maama e Kenya gw'owuliza oba alondoola ate abo bo muganda wange kwegamba kangambe kino tumanyi maama yekka ndooza tata waffe nga bwe yagenda n'amukima nga bakyali bavubuka ndooza bataata baffe bebamanyiko maama waffe ewaba maama waffe naye ffe tetulina kye tumanyi ku sayidi ya maama era nabo basigala eyo era maama we yafa ne tuziika ewaka kuba yali wampeta ebyo ne biggwera awo tebajja kuziika nti balabe abaana balese bajja naye engeri gye baali yabeewala baali eyo simanya bumalaki eyo mu Kenya eyo wala ebyamaama ne biggwera awo tetwafaayo nnyo kugamba kati ne mu bukojja tetumanyiiyo nakumanyaayo tuli eno mu baataata nnyo okusinga kakati nga tubeera awo nga tutandika PLE kati bantu bale tunatandika PLE ng'omwana agaanira ku pipa nali ndinjera nga mugamba vaayo ng'agaana mugamba vaayo ng'agaana nga nsesetula pipa yalimu ki yalimu ebbaati eryasigala ku nnyumba ya taata likola ng'olugogo okukwata amazzi gajja mu pipa pipa ng'eri mu nnyumba kati twalinanga eyo pipa nga tuteekamu ebyuma bino bikozesa biki nga tusuulamu ebintu kati mwe mwalina ebbaati kati nga mugamba vaayo nze njagala kukola ki kwera ng'obukoko busula eyeeyo ng'agaana nga nkwata bwe nti epipa nga ngiseseetula ng'ebbaati limusala kati akaana akaddirira ono omulenzi omukulu kaali kagenze gula muceere nga kawulira munne ng'akaaba ng'akakomawo emisinde nga mbuuza kiki teyasooka kumbuuza kiki nga nyimirira ku mulyango nga ngamba nkimanyi ogenda kujja kati jangu ng'onduma nange leero nkwetegekedde ngenda kukuba togenda kyagala nga neewa obuvumu nno nyimiridde mu mulyango nga nabo batera oyimirira mu mulyango ng'ava eri omukyala yakanyuga eri ng'asooka mugamba namugamba ekigambo linda nkunnyonnyole nga mbuuza oyinza kunnyonnyola kiggwe yamugamba kale jangu ng'alyoka angwako kiyifuyifu bannange nakuba omulenzi nakuba omwana mulenzi nga nsinga emyaka ng'egyo nengamba kati nkukubye abantu ne bakuŋŋaana ne baŋŋamba abula banange omukubye nangamba wabula okuba ani agamba kutya omulenzi gwokubye bankuba bulijjo bankuba nsirise olwo mu nnyumba ninamu essuuka ninamu buno buveera buno bumanyi buno bwa MTN everywhere you go oteeka engoye zange pepa baaga obwedde obwa MTN obwo
Mwinteeka engoye zange nnamu ebiteteeyi byange ebyo. Essuuka yange olwo sisita wange akyali Kampala yabindeetera ebyo. Essuuka yange yali emu nga gyenjala nga nina ne bulangiti. Nga tumala okwekuba ng'ayingira mu kisenge ng'akwata essuuka yange. Ng'agisalaasala obufiifiifi, ng'agisalaasala obupiisipiisi ng'asiba muganda we ku mukono. Tekyamumalira ng'akwata ebiteteeyi byange bibiri bye nninamu kwegamba nga ye property yange mu bulamu. Ng'akwata ebiteteeyi nga nabyo abisalaasala ng'abisiba muganda we. Nonno ng'olaba akabwa ke basiba. Konze effujjo likole naye nga ngukubye wabula osiimye. Ng'akwata ekiteteeyi kyali kisigadde ng'akiteeka ng'akisuula mu ttooyi. Ng'agamba okisuddeyo? Kale kisokke nja bbeerawo. Nga mbeerawo nalina empale zange ezo 2 ez'omunda P7 nno. Ngamba nja kuguma n'essapatu zange eza bbulu ezo nga zo sizambala. Nzikuuta bulungi nnyo. Mukyalo naye nga obimanyi bino oba mulinayo pate ku ssomero wamma nga weesala kasapatuko. Kuba nze nali nga ntambuza kigere ku ssomero. Akati munnange olwo nga luggwa. Olwo lwaggwa nga nninda nga tutandika okukola PLE. Olwo kati PLE bankubyekubye ekigere kikola kinnuma. Tumaliriza PLE ekigere kigenda kikakkana mpola. Olunaku nga lukya tumaliriza bulungi nnyo PLE. Omwami ng'ajja ku kyalo yali musajja nga mugagga ndowooza. Ng'afuna awo ennimiro ze yapangisa ng'agamba ayagala abalima ekkatala bupakasi. Kakati munnange nga bannange bandiiramu kati ono mukwano gwange. Waliwo omukwano gwange twasoma naye P7 nga naye maama wa muli bubi amukuba emiggo egya buli lunaku. Ng'aŋŋamba mwana nze genda wali mpakase nfune akasente ngende wa jjajja. Nze bananzikiriza okupakasa ddala nange nandifunye kasente. Engeri engoye zange gye baaziyuza neneeteekamu obuvaazi. N'aŋŋamba yogerako ne bakulu bo bajja kukkiriza just okulima obulimi obeera mu nnimiro. Ng'aŋŋamba okay nga tebanzikiriza ttambula. Nga bayina nze we banteera olusalosalo ewaka. Nti kati ennyumba yaffe yali ngulu eyatata erimmanga. Nti ennyumba yatata erimmanga nkoma ku luggi. Bannange n'olingizaako bw'oti. Obadde oyagala olingiza musajja, olingiza mulenzi. Ng'emiggo giyinza okkulya. Jjukira tumazaawo PLE. Olwo ka boyfriend kaffe kali akatwala batunyige. Ebigambo tukumalira bitono bino ngenzeeko emmanju ku ffene we tukoma kuba nabo baali awo wennyini ewaka. Gye baleko kale nawe gye baleko ogamba otya obulamu bugamba butya Lilian gy'oli mulamu. Nga ne bya live view tabiŋŋamba ebyo. Tubeerawo. Munnange nga ekiseera kituuka PLE yaweddeko olwo ekkatala tugenda kulima kkatala tutuuse mu biseera bya Kulisimasi endongeze. Endongo bwe yajja ne ŋŋamba wano nange ku luno ŋŋenda musaaga. Bannange ku luno ŋŋenda. Newe munankuba newe munaayogera ki newe munaagamba ki. Igoozi ye yali ezze. Ate igoozi mugagga ndeese ku kyalo buli omu agenda nga bw'ayagala. Oba ogenze toyina ssaati. Mugagga aleese nga ŋŋamba nange nno ŋŋenda. Yali ya ssente. Wangi? Endongo yali ya ssente mugagga aleese. Ate ssente zaaki? Funa ndongo yoteeka mu muti buli omu jjangu zina. Yalina mukolo. Si mukolo mugagga just agabudde ku kyalo. Ng'omusajja Kulisimasi mugagga aleese agabudde Kulisimasi. Mugagga agabudde. Balanze ekyalo kyonna.
endongo etukubira mu byenda konze bannange wano siyinza kuwona genda bakube gwe emiggo ejja emigolooza kati nga nkyagiwulira nga naguba ddanzi nga bankuba n'ennyooka ensowera obulibaliba ne bunvaako nga sina nawe njiwa mazzi nze nga bankuba ennaku 3 nga sinaaba nga nina we nteeka yadde ekyangu nga nguma n'embeerawo mugagga aleese nga zituka ssaawa 6 sinaba kugenda olwokwolwo neebuzaabuza n'embeera mu ddiiro saggalawo oluggi bo bagenze mu ndongo nga tebakuba ndongo bali abaana nga beebuulirira balenzi naye nga beebuulirira tebakwana tebakola biri ebyana nga mbeerawo kale balina engeri ennungi ate ne baba n'engeri embi ate nga mbi nnyo tebakwana tebali mu bikoosi nga tebali mu bikoosi okuleka kano akalenzi kano akadirira omukulu ko kaali kalabanga nnyo firimu era baayombanga nnyo ne taata ku bya firimu kaakati munnange nga ngenda mu ndongo zituuse 6 obudde bugenze endongo enatera n'okubbowa naye maama ng'eri endongo ekuba ng'obeera mu nnyumba nonga mazzi enfudde nze omutima naasigaza ne ŋŋamba osaaga ngenda bannange nga neesuula mu ddene ssaawa 7 nno nfuluma mu nnyumba ngenda mu ndongo naye nga gyendaga endongo ng'aliko ka disitansi nfulumya ennyumba nga wenna okulaga wala nadduka emisinde okuva mu nnyumba nentandika emisinde ntuuka mu kkubo simanya kino ebintu bakiyita abapya simanya kibanga kiriro kivayo ne kiggwa sikiri awo simanya bakiyita batya simanya kibuno omusimanya kisala omu bannange ekintu natuuka mu kkubo ekintu ne kiva eri ku sayidi nga nze ndi kuguna omukono omulya nekiryoka kiva ku mukono gwa ddyo bayinagamba nti omugagga oba yali yateekawo bino ebitaala ebikuba mu disitansi obimanyi nga kilabu erina weeri obimanyi tekyali naye n'ebyo ebirabu tebyaliwo kaaka era tebyaliwo kaakati omuvubu ekintu nekijja nekiryoka kiggwa neŋŋamba nfudde nze kibonomu ate nze omanyi mbadde nga mmanyi nti kibonomu always agwa wala nayagalanga nnyo okumanya we kigudde kubanga olanga nekisala swi nga mmanyi nti kizibu okugwa awali okumpi n'omuntu simanyi lwaki kyagwa kumpi naawe kyagwa kumpi nange nenyimiriramu bwe nti nekizikira neŋŋamba kati wano omanyi yandiba omusezi kanteekeko nenziruka todda amabega mbantu nze liri nga nzira amabega sisobola olwo kati nga nategeredde ajjukira nva emabega eri naleka ennyumba sigigadde nze olwaba ofuluma nga gyegyo emisinde ate nduzzeewo bawulire mu lusapatu lwo mu lusapatu bannange ng'omwana yampadde akavaazi nkutidde ono mukwano gwange ono wetugenda otoloka nga yanjiyeemudde akasapatu kapale katoopu kakoma muno we kati nga numba ntuuka bannange ku mwala twalinga tuguyita musaamya nga waliwo omuntu atudde bulungi nnyo asirise ayambadde ebyeru atunudde mu mazzi walingawo omwala oyo nemuyitako supiidi ntuuka mu ndongo bannange nga byampeddeko dda nga ngenda mbuuzaawo ojjukira kana akavubuka nako gyekali akumatira nga akammatira ako nga nkabuuza wawe nnyinza otuteekako omutwe neebake jjukira nvudde ewaka Lidia niogenze kukuba kikiri nze ndeka n'okundeka mbudde waka omutwe nga gulowooza ndongo ntuuse si ku bizibu bye nasanga mu kkubo ekintu gwomanyi we kyansa ng'onoonya wooteeka luba ne mbuuza omuvubuka wawe nnyinza okwebakako
nangamba kangende wano mbachali bange ng'amanyi badijje kangende mbachali bange bangambye oyinza okujjangu webake wali mu bitundu baale byabwe neebaka otulo ng'ogamba wo tewali ndongo omanyi okwebaka otulo saawa 11 wakuba endongo saazina seenyeenya wabula olwabo otuuka mu ndongo nabagambagabwe nti nennoonya omuvubuka ne mugamba nyinza teekawo mutwe ngangwa nga neebaka 11 omuvubuka teyandeka bambi nga twesolooza ekikosi nga basolooza ekikosi kye bajja nakyo nga nange bajja banzuukusa maama okunkwatako mu kulusozi nga mbuguma okuva ku mutwe paka wansi nga njokya simanyi kikye natomera simanyi kikye nasanga Katonda yamanyi mu kulusozi kati n'okyali awo naye nga mbutuse essaawa ezo wali olwaddeko namusuna omanyi namusuna waatandikiriza nkakati ng'omubiri gwonna nga gujjudde ebyo ebintu ngamba nno wano leero eyanjaludde esiridde avuuka ne bambuuza wazze oli mulwadde ye ate twakulabye wali ng'onyumirwa emmere ewaka naye ng'oli mulamu kiki ngamba nja kuba nyumiza enkeera myo tebinyumikika kiro nsooke mundekemu nga batukwata awo nga tugenda jjukira ewaffe mu bikajjo tuyita mu bikajjo ne gye nazze nga nva mu bikajjo nga twesolooza awo mu kulusozi nga tuwalampa ensozi zaffe n'ebikajjo nga tutuuka kati ng'omuvubuka ngamba tojja kugenda wammwe essaawa zino kankufunire woosula enkya ojja genda wa ewammwe ku lusozi ntuuka weyanfunire ow'okusula neebaka obudde bwali nazuukuka awo ssaawa zaalinga 4 ez'okumakya ne banzuukusa naye nga ntintima nga nkankana omanyi okukankana nga njugumira ne bambuuza kiki ye ne mbagamba bye nasanze bye natomedde nalabye omuntu banange nalabye omuliro biki omukazi nga naazaakawo bye yanaaza lweza biki bombo biki nga ngamba naye omanyi genda ofiire ewammwe kitaawo mukambwe nga njolekera ewaka ogamba natta muntu nga banninze dda tata kwolo teyakola bakunonyeza nakunoonya bakulindidde waka baakoowa okunoonya kuba ndooza banoonya ekiro ekyo endongo nga sozi eri wala endongo yali wala munange ntuuka mu kulusozi ntuuka bwenti ewaka taata yakavaawa oli yaŋŋambye eri singa nina essimu nandikubidde taata okomyewo mbwa gwe olwo nno nzize neebisse tebamanyi nakiki kinnuma nze nanga nzimbyezimby ebintu byabwatuse dda mu kulusozi nga mbeerawo kati wali mu baneiba wali we twateranga oleka obwana waaliwo omuvubuka ng'abenkana omuvubuka ng'ayimirira wali ewaabwe ng'abagamba mumukwateko boyfriend nedda oli omukazi eyali atufeesinzeemu eyalinga atukuumira obwana weebiwempe ng'abagamba omwana we ng'abagamba mumukwateko bali bamutyoledde omuvubuka awo kati yabagamba nti oyo mumukwateko kati nno nga waliwo omwana omuvubuka ono omukulu yaliwo nga mugamba mukwateko bakutenda leero mugenze mumukube nzijja ntintima ntuuka kabalaza mukulusozi omwana yankuba oluyi
oba amatama gange gaali gabanyumira bamanyaba mukulu sozi omwana yankuba oluyi we nnako mutegeera n'engwa jjukira nasuze bubi nasuze nziruka nina esituresi zange ndabye ebintu ntumba nange nga omwana yankuba oluyi oli n'alyoka ava eri n'alyoka amukuba namugamba batenda kitangu naye njagala ntwale mu kkomera naye naffe tujja bba waayo byonna bye mubadde mukola omwana muwala oyo kankukube ne balwanagana nziramu otegeera nga neeseseetula mpolampola nzira mu nnyumba nga neebikka nga neebaka omwana omuto ng'ajja adda ku oyo omulenzi omukulu buno obuto kubanga omutima gwange gulowooza nnyo buno obwana obuto ddala obwo obuto nga bwo weebuli bwamanyiira ng'olumuwa emmere kutuula wali wamala okulya kwebaka ng'abaana balina embeera gye baakuliramu kati waliwo akamu senga ke yatwalako kano akaali ka bebi ddala senga ye yakatwala olwaku kagenze kku bandekedde buno kale kaleko nga wankano akaali ak'emyezi 7 kawezezza omwaka katambula we bityo kakati nga bali abaana bamanye ennaku yaabwe yabaleeta mu kyalo kakati munnange ng'alyoka nkuba nga neemulula ngenda mu kitanda kyange nga neebaka ng'oli omulala ajja bamugambire ku kkubo ng'omulenzi ngamba amage ogenda weebake nze ngenda baswama wano ngenda kkuba omu ku omu nangenda nga ntintima mu kitanda ng'oli ava eri kiriwa kino ngamba nfudde ng'amugamba nze nzuuno jangu onkube ogeza n'omukwata kubuuza kyenkoze muganda wo nga nsirika nga bamugamba nno bagenda kukuba ogeza n'omukwatako teyankuba taata akomawo ku lusozi bankuba emigga egyasinga gyakwata ttaka omanyi omubbi naye nga ntintima naye nga nkankana naye ng'omusajja tansaasira mukulusozi omusajja yankuba okumanya omusajja yankuba nali sirina mu piriyodi n'endwalirawo essaawa eyo ngezaako munyonyola munnange sokoleke nkubuulire sokoleke munnange nkubuulire omusajja akkiriza olwo nga lugwa nga bankuba nga ndwalira ddala nno jjukira katala twewandiisa dda amannya akalimu kandimpitako omukama nga nnyamba nga siwona olwo tuli mu holide ya P7 ate mponedde ku kigaji mukwano gwange nandetera ku panado olwenzi lundeetera ku capati n'endyako n'empeezaweza omumiro bwe ntyo kiki oyita okweweza omumiro ne capati naawe okuweweza omumiro azini okuddamu okwo omanyi kati obuto oli wakuwa ku kicapati ate kisi oguma enguma munnange bwe naguma ng'omuwala akomawo nga ngamba nti akajobu konze tugende nga nfukamira nga mbagamba nti munnange mbadde nsaba kugendako wali kulima ngenda kukola katala nfune ku bugoye n'obupale ng'era omwana omuwala waabeera nga bakunnyonnyoleera nga bagamba bayisaawe ziti ojja kuba okomyewo wakakonze tewali buzibu era ngenda kukwata obudde ku lusozi nga ngenda ku lubimbi nga luli olubimbi lwa 1,500 banange nga tulima twalimira oba wiiki nnamba oba wiiki 2 banaye twalima olubimbi nga luggwa nga batuwa sente zaffe kaawamu twalinga tunywayo obuugi tulyayo ekyemisana wama nga nkomerawo ddala waggulu naye nga nina okudda n'enfumba jjukira amaliisizza nga kale olumu nga babeera abantu n'obannyonnyola ne bategeera ngera tebajja gamba taata nti oba yavudde wano n'akola ekakasi nga bamanyi okukola ki
obitegeera. Munange nga nkomawo bwe nadda olubimbi luwedde bampadde sente zange awo. Mukwano gwange ngambye kati tukoze tutya? Wangi? Oba gyali emitwalo 4 oba 3. Emmanyi gyali 3. Nga mukwano gwange nga ngamba kati nze omanyi ngenda tegeka ebyange konze ye. Ne mugamba kati omala otegeka ebintu byo nga nange ompitolo nno nga nno biki byentegeka. Sawa ya kutoloka. Sawa ya kutoloka. Goddawa. Ngenda wa sister wange olwo kati nakunyonnyoddeko ne nkugamba nti sister wange yalinanga mukwago wano erugazi ng'aleeta essimu n'enjogera naye munfuna nga oyo mukwano gwe naye yali wa ku kyalo naye naye ajjawo kale nga atera nnyo okujja nnyo mu kyalo. Kati naŋŋamba gundi yabadde ayagala kwogerako nawe yogerako naye. Njogera ne sister wange omutima ne gubeera nga mugumu. Kati nga ne sister wange yavaayo eri mu Kampala yajja naye ng'abeera awo mu Lugazi. Naye ng'alina we yafumbirwa ku kaala akamu akatali Lugazi nga ye mutegeera bulungi tombuza. Akati munnange nga bakola ki tumala olubimbi nga bampa sente zange nkomayo waka ngamba kati ngenda mu katale olwokusatu kubbo olwokusatu nti ye nti mwalabye akasente nakufunye nti ye. Okay. Nga mukwano gwange apaakinga ebibye nga nange mpaakinga nga mugamba ogenda kujja oyogere bw'oti. Niriyani mpe olugoye lwange luli. Nga omwana yajja aleekana. Gundi agambye omaliriza leeta engoye zo. Olusozi nasooka n'ensiriikirira nno ndi mu kisenge olwo obudde buweddeyo maze okukuuta enkyakya zange ziwedde. Akagulu nkanyiriza. Bannange nawulira nga mpomye omuvubuka omukulu gwensabye mu bulungi yali mu ddiiro ng'atudde n'asituka. Najja naŋŋamba omwana agambye buleeta engoye kiki ekigenda mu maaso. Bannange laba engoye nga nzizinze kamu ku kamu nambuuza kiki ky'ozinze ekyo. Ne mugamba ate gwe olaba kiki? Tewali. Naŋŋamba pangulula ebintu ebyo. N'enkuta engoye zange nenzirwa naŋŋamba ddi wali opanze ku nge bw'otyo. Oyagala kugenda konza ate wa naawe nga ndagawo. Oyagala kufumbirwa konza ate nga nfumbirwa ani. Naŋŋamba nno ffe taata yatukuwa kukukuuma tulina okukukuuma ggwe. Konze mpedde. Nga ngamba omwana ambuzaabuza ogenda omugamba olugoye lwe nalumu gw'atamanyiira tayagala kummanyiira. Lwaki ammanyiira bw'atyo nze ntereka engoye ze. Taddewo embeera. Taddemu embeera awo ey'amangu mangu. Ku lusozi ng'omwana agenda. Omwana bwe yagenda nga ntula nga ngamba bino nno byakunnema nga mala nfuluma nga mugamba kankumewo ngende ndaba ono mukwano gwange kikyategeeza. Nga mugamba omanyi obyonoonye wabula gwe kwata enguguuyo tugende mirembe nze kangende engalonsa kyoyagadde. Nenga no biki byentwala tewali sapatu ennuma na bugoyegoye tebutegeerekeka. Kakati munnange kakati nno baagala tugende mu tawuni bwe tutyo ntambuza no bigere olwo sapatu eno nino giteeka mu bbaaga. Sapatu eno ennuma olowooza ki kyentwala? Sapatu tewalina zigenderamu walina zitwalira mu nsawo. Abalenzi bandabe era nva waka nga bandaba ndi mu sitampu. Abalenzi bandabe mu lusozi nguma nga mugamba naye kati omanyi tugende. Kati nga ngamba mukwano gwange jangu ewaka n'ebigere ngambe mpa ku sapatu zo. Mukwano gwange yali yakwesedde ebibye mu kava. Mukwano gwange nga ngamba mpa ku sapatu zo nga batunula bonna nga nzimuwa nga mugamba no munnange tuzitambuza obubi nti yejjukira tugenda tambuza kagere. Batuganya olinnya takisi batuganya olinnya boda bajja tukwaniramu. Bakwanira mu ki?
mu takisi ababoda batumanyi ku kyalo obuvubuka bwo ku kyalo bwe bututwala bwe bunaatukwana bigere nkugambye wali kumpi okuva mu kyalo paka mu tawuni natumugamba it's okay ekyo kyokka ku lusozi nga tuguma nga tutambula ne mukwano gwange tutambudde tugenda tulya gundi kitu tugenda tugere oli obukajjo obwa sukaali butuyuzizza emimwa tulidde tutambudde obukajjo bukalubu munnange tutuuka mu kibuga ntuuka mu kibuga tutoloka mukwano gwange agenda wa jjajjaawe nange enseeno mukwano gwange agenda wa jjajjaawe amanyiyo nze noonya muganda wange enamba ye obusiru saagijja ku oli omuwala andeetera essimu enamba y'omuwala saagitwala enamba ya muganda wange sigirina ngenda kunoonyaani gye ngenda otolokera ngenda tolokera wa muganda wange oba onfunye talina namba ye naye ng'ekitundu kwabeera manyiyo yaŋŋamba ku siteegi kwennyini ku siteegi za boda kwennyini nange ne maakinga ne ŋŋamba totumye weesitukidde mu lusozi nga tulumba ekinyolo ku katale olwo tugula ebintu tumaliriza saawa 12 awo omuwala ŋŋamba nonze ŋŋenda nga mugamba naye omanyi nfunye omu okwekengera muganda wange enamba yesigirina oli gwe ntera okwogera naye ku ssimu nga ndekedde essimu enamba yesigirina ŋŋenda kukola ntya nga tufuna ekikuba ekinene mwe tutuula nga tutandika okwewa amagezi omanyi ono omuwala aleeta essimu sereebu ayinza okuba ayita mu kkubo eno tayinza kubula kujja mu katale konze kituufu tutuule wano tokoze na muntu nti agenda ayitawo wano wabula otudde omulinda osanga anaayita mu lusozi nga tutuula 12 saawa 2 nga mugamba naye omanyi gwe genda ewa jjajjaawo nga mugamba naye muganda wange yaŋŋamba abeera mu kitundu w'ekiti nze ntwala wali boda nfune boda naye nno obusiru we twakola nga ssente zonna tuzeemazeeko wadde ata nusu tutose tetulina yadde 10 tetumanyi gye tulaga oli nno amanyiko gy'alaga omugamba sigenda wa jjajjaawo nga ntwala ku siteegi nga ntuusa ku siteegi nga tufuna piki nga nginnyonnyola piki we nginnyonnyola ekirungi yaliwo eyo nga ŋŋamba oke linnya tugende nga musiibula mukwano gwange nga mugamba munnange weyongereyo beera mirembe anti kati olwo nnyingidde ekibuga ku lusozi nga nnumba tutuuka ku siteegi kumbe kuliko siteegi ezo 2 kati nze muganda wange mukuŋŋamba yaŋŋamba ku siteegi kwennyini kwembeera era oyambukako katini emanju ku maduuka naye emanju konze kale owa boda tutuuka ku siteegi esooka aŋŋamba weewano konze weewano wennyini wa boda nga ŋŋamba kati buuza najja nga mbuuza ng'ayita munne awo gwe sokojje gundi sokojje omanyi omukazi bwati ne bwati oli omukazi sijja kulimba simumanyi naye mugendeko wali ku siteegi ey'okubiri ne mbagamba abeera wano ku siteegi wano kumpi wano temumumanyi temumulabako ng'ayita agenda mu katale nga mubakubira ekifaananyi mukazi bwati ne bwati naye bbaawe kakati no n'erinnya lya bbaawe lyagenze dda nga lyo lyagenda dda sikyalijjukira tutuuka ku siteegi ey'okubiri nga ŋŋamba nga wa boda ŋŋamba kati vaako genda ku dduuka wali tetujja kubuuza bantu vaako genda ku dduuka lyo obuuze nga ntuuka ku dduuka nga mubuuza gye baleko nnyabo njagala ku mukyala bwati ne bwati omukazi mugamba bulungi nnyo nga mpa obudde nga mulaga omukazi gwe nnoonya nga ŋŋamba mukyala gundi nga mugamba nedda mukyala gundi ng'ayogera erinnya ly'omusajja nga mugamba oyo mwennyini
ng'ogamba nze mwogedde nga mugamba omusajja oyo mwennyini omwami oyo mu lusozi nga nkwata ekkubo ng'omukazi agamba mukubaawo ettaala awaawo ku lusozi nga ntuuke wa sisita wange mufumbo ali mu kazigo n'omwami nga nnyaniriza namugamba sooka omaliriza oyo wa booda muwa akasente ke yeeyongereyo ng'owa booda amuwa akasente nga yeeyongerayo sisita wange yali anjagala nnyo bannange nga tusanyuka kati nga tubeerawo n'omwami ne sisita wange olumaze P7 okuŋŋamba mponya ebyana ebyo bannange obiwonye ku lusozi nga tubeerawo ne sisita wange sisita nga atuuka ekiseera kati oli eyazaala nga naye embeera emulemerera ajja tubeerawo bameka tuli mu bufumbo bameka bambi nsonyiwa. Too much of anything is always bad. I think that is enough for today. Part 2, that is enough for today. Ku nkomerero ya love story eno nsaba okkirize nti ojja kuba oyize ebyokuyiga mu bulamu bwa Sister Lilian ebigenda okukola amakulu mu bulamu bwo today, ebigenda okukola amakulu mu bulamu bwo obw'omwana wo, obw'abaana bo, obw'abo b'ogenda okuvunaanyizibwako mu bulamu. So, this story eyinza banga tofunye mukisa kubanga ekugasa in the past, but it will be of more value in this present now, as in now, and for future use. Tugenda kutandika ekitundu ekyokusatu olunaku olw'enkya ku ssaawa 6. Do you want me to okulingizaako mu kitundu ekyokubiri, ekyokusatu? Okay, njagala okusaba Mukama atubeere nze naawe. Lilian, weebale kubeera na buvumu obujja n'oyimirira ku kamera okwogera oba okusharinga story yo. Thank you so much. You're brave, you're a superhero. It is not common in Africa for people to stand before cameras and tell or share their story. Basigala beekuniza bati mulinde lwe ndisumulula eyange, naye eyange ndoza lwe ndigisumulula oba eriba ya mwaka kubanga byewuunyisa naye nga bituufu, oba eriba ya mwaka love story. Hey! Katonda affe omulungi, weebale nnyo, weebalire ddala kubanga otuganyiza okuwulira ne bino. Ebigambo bino bitugasa mu ngeri esooka ey'okutwaliriza ku budde, era nzikiriza nti mu ssaawa eno emu waliwo ataasiddwa okukyankalana olw'embeera endala kubanga ebirowoozo bibadde occupied ng'awulira ebigambo bino oba ng'abalaba love story eno. Mu ssaawa eno emu waliwo agasiddwa ng'alina byawulidde byatandiyagadde bimutuukeko oba bituuke ku mwana we. Kitegeeza nti afunye ekyokuyiga kigenda okumusobozesa okubaako preventive measures z'akozesa obutasinkana mbeera eno mu bulamu bwe oba obulamu obw'omwana we. Afunye omukisa okuwuliriza ebigambo bino ng'akyali mwana muto. Tukwebaza kubanga okimukoledde, Lilian nga tesobola kukifuna. Kajjewo okwewolereza kwonna akitwale nga mukisa okubanga ategedde ebigambo bino n'okusobola okumanya engeri gy'ayinza okwegenderezaamu mu bulamu buno bwe tutambula. Webalo olw'okuwa Lilian obuvumu okujja okusharinga story ye naffe. Eriyo n'oyo yandyagadde okusharinga story ye naye ng'oba oli awo alimu okutya, bajja kunjogerera, bajja kulowooza bwe bati, bajja kunsunga, naye ng'olwedde ayogera ku bulamu obwayita obutakyakola makulu naye ate obukolera ddala amakulu olw'abo ababa bawulira ebigambo ebyo. Muwa obuvumu okugabana story ye naffe leero oba enkya. Katonda waffe, eriyo abaana bangi abayita mu bulamu Lilian bwe yayitamu. Ye yabuyitamu naye waliwo ababuyitamu kati. Abamu tebasimattuka. Kyetuva tubateeka mu mikono gyo nti okusaba okw'ababiri oba abasatu abakuŋŋaanya obeera wakati nabo. Kitaffe omwagalwa, tusabidde abaana abo bwe batyo. Bamulekwa, enfuuzi, mu absence y'abazadde ng'ensi ebagabanye, ne basika okwegomba,
ne kubasika byetaago nga tebasobola byetuusaako, abo abalabika nga abanaabi batuusaako nga bataddewo obukwakkulizo oluusi oba bateeka mu katyabaga. Tubatadde emikono gy'okwetolola ensonda ennyo ez'ensi sisinkana obwetaavu bw'abaana abo bwe batyo. Naddala abaana ab'obuwala, oba oliawo abaana ab'obulenzi balina engeri enjawulo gye bayinza okutaasibwamu, naye omwana ow'obuwala ebikemo bisinga kwolekera ye. Katonda waffe tubatadde emikono gyo. Bajja kuba bamaama ab'enkya, abakulembeze ab'enkya, omukono gwo kagubabeereko yonna gye bali mu bibuga ne mu byalo. Taata waffe obagabirire mu byokulya, ggwe aliisa ennyonyi ezitalima muwemba ku ttale, oliisa abaana bo bwe batyo. Katonda waffe ekisa kyo kakitubeere, kitukuume leero ne bulijjo. Tusinkanye enkya mu kuyiga nate mu bulungi obw'ekisa kya Yesu, tusabe n'okwebaza, and we all say amen.